welcome to our show Slow TV again. Tuba tukusazeko mu show yaffe nga onako lero tetuyise feka tukuletedde omu ku ba upcoming artists amanyiddwa nga Black Jews alongside my baby girl Moni the Eastern Queen naye studio. So onako lero tukuletedde the Black Jews agenda batuwako kiki byayitamu biti byalabye na biti byagenda tukolera biti bya promising okola music industry. Yeah man. Tusainso okola my Black Jews. Nange nsanyusa obbala babanyabo. Weyanjo yabawuliza baffe abalabi baffe aba Slow TV. Yeah, manya gange bampita Black Jews. Black Jews as black with Q J-U-Z. Ngani musajja muyimbi. Rising star. Black. Erinya sina nsonga ate nali choosing. Just kyakwangwira. Kyanyangwira kyanyumira. Okay. Black Jews yayingira ddi mu music industry. Music okubeera serious nsuubira ntandise mwaka guwedde naye nga mbadde nga mulabe era nga nayo recordinzeko obuyimba emabega. Naye nga gyasingawo omanyi tinarecordinga nga tonafata munyo toyina akasente ng'osobola okukola akayimba kamu n'okabeerako emyaka gyonna. Ate ng'abantu tebannakafuna bulungi. Nga tebannakafuna naye essaawa eno kwataganye basajja bange nga Horace DJ Paluwanu Kalanzi sajja kati bakola endongo yo weeri. So Black Jews olina management? Leke nyini nze management. Yeah. From the beginning you also quite in management, but with time ojafuna ba manager bakupickinga interest bakusupporting. Ba manager abo sijja kwogera nnyo bingi ponzi nga bazejja sikunyamba kunenga nyina Horace DJ nyina batano bange tusobola kimaking Rachi kubanga waliwo sagaze eziberawo management awamu n'abayimbi, so nawe otya nti manager abijatuka ebintu ebyo nze kati nga badde mu ndongo nyina bingi byenjize njigidde ku bantu banje. Bamanager abamu management ezimu zimanyi okukozesa abaana ensobi, bamanyi okusayininga ne bakuteeka ku wolani wesegeera ne bakukonya endongo togita biki abamu jasi nti bakuba nti bayuti tubeeramu kiri ekyo ubeera excited olabira ddala hako ofunye management kigenda yitawo naye abamu jasi batukonya bukonya bakuteeka tewali kyamaanyi kiddako wesegeera kati ze yuti ena ali eyo ali mu mbeera nga gyendi munze ndabira ddala ekyokwefatira kye kiba kisinga ofuna bakyalibo nga bakukirizaamu omu babiri basatwe so ofata nabo musobola okiteekayo. Kati gwenga gwe upcoming artist osuubira okuteekawo ekyenjawulo maaso like to become like one of the biggest artists mu Uganda ab'amaanyi? Obanga mbe sisuubira naye kale kankyogere nti nsuubira n'ekyakabi nkiina endongo ngiina ebyaddala era wulira mu tune yange n'abalayo nabo basobola ojjogera si bye binene by'okwesudia nti biki ate nga siina kamu music wali ba Horace bakoze tune ezakabi ba Paulu ba Bash bankwedde ennyimba ezakabi producer bona abakabi wano Kwanzi Records bankwedde tune ezakabi era bana jasinsaba attention bampagire. Kati gwenga gwe omuntu aleyo omulabi waffe wa Slow TV waba tasobodde kufuna ku Slow TV ayinza kusanga ku platforms ki? Nze ndi organized just know uli wamu wendi music wange distributed simanyi Spotify simanyi biki simanyi TikTok simanyi music yonna gyali just searching a Black Jews enyimba gyeziri J-U-Z music wange gyali so ina yetaaze teka mu Black B-L-A-C-Q then Jews J-U-Z Black Jews jakuwa ofuna endongo yange. Kati sofa Black Jews olina ennyimba mmeka? Sinaka recording boy nyimba nyina nyingi konzi wali zenakata ya video nyinawo video zange zenjiri bane batano bange ziringa nnya naye endongo yinza okuwanga ina milioni nga nnya ebyaddala endongo yo weeri yo si yakulira. Kati bafanzi bo basuubire ki? Gwe kyolina omanya bagenda tandika okufollowinga nga bayita ku Slow TV so
obasuubiza obba saagala mu maaso tetumanyiyo batandike kati endongoyo weeri naye ng'olina okubeera ne big dreams nti kanki drivingire wano singa saayina big dream singa nabivaako dda kubanze boy olaba endongo eno eyanzija ku ssomero okitegeera natandika okuba ebidongo kyemanyi nga nina emyaka nga 8 nga binkubya kibooka ewaka nze najja esite nga sirina gwemanyiyo naye nga nkimanyi endongo eva site neŋŋamba kati ogye nyina okugenda okitegeera kati nzi ogamba nti big dream sola va ku ndongo endongo yafuuka maama taata sina hiti nayo kimanyi kati ndya ku ndongo emikwano gye nyina okumiitinga abasajja nga bahoresi bamiitinze bandongo okyo era nammwe kati ndine wano nammwe bandongo okitegeera so just know biralamu nsobola okugamba kati mu music industry gwe nga gwe tolina challenges like okuba olusi onookuba muneka fiya nti ninayo ba artist abapya abazze bagenda kumpisaako eggaali ebikono manyi bakuba nnyo ebikono ba upcoming artist nze ebyo sibiina lwa nsonga nze nekkirizamu buli omu alina omukisa gwe wofunamu ebyo nti ba artist abapya bazze ekitegeezo olinamu omutima ogw'ekirogo eno ensi etumala okitegeera eno ensi etumala ate tetuyimba bye bimu nze sinze Tendo Fadi sinze Kalanzi sinze Bruno Zanzi okitegeera buli omu alina benjogeddeko bakyali bangi kale kangambe sinze Dr. Brain yeye sinze Zexi Birangirangi buli omu alina asigala ye nga ye okitegeera so ensi etumala yamaani kati abawuliriza abalabi baffe abasirawo TV kiki toyinza obbagambayo nga tumaliriza abasirawo TV nze nja bagamba ekintu kimu otuwagire mwana endongo ya ddala byaddala si kwesudiyamu naye nga byaddala mwe mutunoonyeeko mutunoonyeeko Black Jews omwana weeyo omunyoli simanyi mba nyanguye nswana oyisaawo ku bintu byange bikiki tewali buzibu naddala abaana b'ewaka mwenamu nsona okwogera olulimi lwagira biki abaana b'ewaka mwenna abaana b'engo mukejeho Black Jews Sergeant Dusirawo TV mukejeho endongo eriyo yaddala representing nnyo to the world kyekyo mukejeho kitegeeza like munoonyeeko ya ndi musajja munyoli straight away butalejja nino bateekayo amanya togatugambi amanya gange amatuufu yasobola gakweka bampita Azizi ni musajja muisiramu yadde sisiiba malinga Azizi so byebyo webale nnyo mwana Mlezi Black Jews abalabi baffe abalungi musobola omunoonyako ku Sirawo TV ku social media platforms ze mujjaba mufuna music we. Thanks for watching, tubaagala nnyo. Nsigadde nze Moni the Eastern Queen. Alongside yeah, man. Love, Black Jews. Vibes Queen.